Kkooti ensukkulumu Supreme Court emaze okubeera nga esalawo era nga emaze okukikkaatiriza nti kkooti y'amagye General Court Martial terina buyinza kubeera ng'ewozesa abantu aba bulijjo. Terina buyinza kubeera ng'ewozesa abantu aba bulijjo. Era batutegeezezza nti kababe abasirikale bennyini balina kubeera nga bakwasaganya nsonga za mpisa. Kkooti ey'amagye bye erina okuba ng'ekwasaganya. Naye kiba nga kituuse ku kubeera nti nno omusirikale alina okubeera ng'asalibwa omusango nti agenda kusibwa. Kiba kitegeeza nti ate kati balina kubeera nga munnange ebyo babita ne babizza eri. Olwo DPP n'asalawo ku butya ensonga bwegenda okubeera ng'ekwasaganyizibwa. Nti ensonga ezo balina okubeera nga bazikwasa DPP. So si General Court Martial nga bwe mubalaba nga bagolodde engoye zaabwe. Bagolola engoye zaabwe bulungi nnyo, ebyambalo eby'amagye n'ennyota ne bazikola bati ne bazeetimba. Olwo looya owa gavumenti mu General Court Martial, muganda gwange omusajja oli mukambwe nnyo. Ebyo byonna muganda wange ebyowaatiro byonna babitemyeko. Kaakati munnange olunaku Lwakutaano naku z'omwezi 31 tumaze okufuna okusalawo okuva eri kkooti ensukkulumu. Era nga kuno kwali kujulira okwakolebwa Attorney General okuva Julaayi nga 2021 ensala y'omusango ku musango ogwa Michael Kabazunguruka nga bw'atyo awakanya Attorney General. Kkooti bwe yasalawo n'egamba nti kikyamu nnyo muganda wange kkooti ey'amagye okuwozesa abantu aba bulijjo. Kakati olwo nga bwe batugambye nti General Court Martial teri independent. Omulamuzi akyogedde nti teri independent, taagadde kwogera bwogezi, naye alibadde agamba nti eyo kkooti ya Museveni era Museveni ye jjaaji ate tetumumanyiiyo bwe baasoma amateeka. Singa akyogedde bw'atyo twagala nnyo abantu aboogera, naye agambye nti teri independent, kitegeeza erina strings attached. Kaakati munnange Owiny Dollo ne ttiimu ye gy'akulira ey'abalamuzi bwe bato bamaze okubeera nga basalawo bawa ruling yaabwe okusalawo ku musango guno ogw'okujulira era nga Attorney General ye yajulira. Munnange Supreme Court okuviira ddala 2021 ebadde yasirika nga tebawa judgment yaabwe mu ngeri ya save my job. Naye kati ebintu bwe bibadde bituuse ate bibadde muganda wange byatabukira ddala nga bo bennyini balina okubeera nga bataasa ekitiibwa kyabwe, kubanga omusango gwa Dr. Kizza Besigye guleeseewo obunkenke bw'amaanyi nnyo. Kakati olwo esiga eddamuzi nga Owiny Dollo bw'abadde ategeeza, kubanga amaliriza ng'ayogera ku nsonga eyo ey'okubeera nti abantu bwe batyo bagamba nti kkooti oba judicial system teyeetengeredde wano e Uganda naye. Kakati nga bwe nkutegeezezza nti okuva 2021 Supreme Court ebadde yasirika ku nsonga eno abantu gye babadde balabanga ey'omugaso ennyo. Era balooya kye bakoze bataddewo obunkenke bw'amaanyi, bataddewo pressure y'amaanyi eri esiga eddamuzi okubeera nga munnange babaako kye boogera ku nsonga eno mu ngeri y'okulongoosa erinnya lyabwe oluvannyuma lwa Dr. Kizza Besigye okubeera nga akwatibwa mu ngeri y'okuwambibwa mu ggwanga erya Kenya omwaka oguyise, era n'aleetebwa bukolokolo paka mu kkooti y'amagye. Balooya ne ba experts bonna nga bagamba nti ekyo kikyamu. Kakati munnange mu nsala y'omusango olunaku olwokutaano ku z'omwezi 31
bonna omuli ne Chief Justice Alphonse Owiny Dollo, bonna abalamuzi bonna bakkiriza ne bagamba nti mu butuufu tulina okuba nga tukkaanya ne Michael Kabazinguluka nti General Court Martial erina kufokasinga kuba UPDF officers so si ba civilians. Munange abalamuzi be batyo era bagambye nti kooti ey'amagye oba kooti z'amagye tezeetengeredde ku lwazo, tezirina judicial independence okuwozesa kugamba okusobola okuwozesa ba civilians abantu aba bulijjo, tezisobola kusala mazima na bwenkanya naddala mu misango gy'aba civilians. Jukira nti gwe munnanga mpuliriza n'obujulizi bwe babeera balina buba bujweteke ate nga bakimanyi kubanga kati bajjanga wano Uganda at large ne bajja ne baaza mu nnyumba olugira nga bakugamba nti gana amasasi gaganaana tugasanze mu ntebe wansi gaganaana ogamanyiiko ki bannaye sina kyemmanyi bannange kati mama chwa makanya kuoza bannange tamanyi na mundu bwekuba tamanyi na nga bakuyoola bakola ki bakutwala kabaga nti amasasi bagasanze mu nnyumba kati abantu bebe basigala bagamba bannange ebyo si bituufu naye nga muganda wange abasajja bo bali ku mipiira banyonyoogera bakubuuza tubuulira amasasi gye wagajje tubuulire mu mbeera efaanaganako bwetyo era lipooti ze bawa General Museveni zibeera njingirire. Mujjukira mu biseera bya Kaka Bajenda aba iso nga lipooti bawanjingirira ate bo bennyini nga babbi abagagga bangi nnyo ebitongole ebimala bya CMI biki abo bakomeza abagagga bangi nnyo mu kikuubo omwo bajja ne bakukwata bakusibako ebisango bakimanyi ssente ozirina bakuteeza abakazi. Waliwo omugagga gwe baatega omukazi Omunyarwanda isuri mwagiwulira wano mu kikuubo n'amuzaalamu naki n'abaana naye nga ne bofisa ye bamuzaalamu okitegeera ate tebamuzaalamu namoto omugagga tebamuwana mu kisoogo suubira okuba nga DNA kati bwogikebere y'omwana oyo enyi okubanga yabali kubanga bo omusayi gwabwe bagwagala awo okitegeera. Saagala kugendayo nnyo eyo naye wabaddewo obunkenke bw'amaanyi. First of all General Museveni yabadde yakitegedde dda era musajja we Ofono Opondo yabadde yamuyise dda ku wiikendi eyise kigambibwa okuba nti yakubye essimu yavudde mu State House nebagyolekeze Kapera Byongo faamu ye gyeri gye yabadde ali. Ofono Opondo ne bamugamba jangu kati najja mu Kampala alinde omukulu amuwa appointment. Mukulu abeera busy naye ensonga ezo tazizanyiramu bwatyo nti obeda beevumba obufubo bwe babuvaamu bafuna zi breaks ate ne baddamu ndowooza nga bamaze okubeera nga bakitegeera ndowooza olwo yabadde yagambye dda mukama we nti nkubuulire wano tetuyita njagala okubuulira naye General Museveni naye oyo gwe mulaba si weewe si musiru nga bwe wolowooza si musiru kubanga jjukira nti abadde asisinkana ba envoys ambasada wa America n'owa Bungereza era nga ensonga eno ebadde ensaala ennyo ey'abeesige kati be bamugambye oba be bamugamba tetubimanyi naye nga bonna ndowooza bamugamba kimu nti obujulizi bwe mulina n'oyo gwe mugamba omuzungu ffe tuli bazungu kitegeeza mwe temujja tubulira nsonga z'abazungu ffe tulina obabuulira abazungu kati oyo muzungu wammwe bwe tumunoonyerezaako erinnya egundi eri ewaffe ayonja toilet oba akola kino talinaawo yadde n'obuyinza ayinza okuba atambuza amabaluwa kakati tabeera nkona mu military tamanyi yadde ne mu ntalo ziri kagamba Justin kuwa kifaananyi kati ndowooza nga obujulizi babulibanga jjukira nti bamusanga na muzungu nga yali akubira omuzungu essimu kati abazungu bo balina okunoonyereza muzungu kyoyo munnansi wa Bungereza kale abeera bwa bamuzaala wa yakola biki alina busobozi ki ebyo byonna kati bo tojja kusobola kubalimba bajja kusobola kulimba bannayuganda wano kale munnange
okusinziira ku bifudde sides eyo. Abalamuzi ababaddeyo Elizabeth Musoke ono ye ategeeza n'agamba General Court Martial eno military court, military organ era nga erina weekoma era bw'atyo n'ategeeza nti oba oli awo bano balina kubeera nga bawozesa misango gya mpisa busibufu bw'empisa mu magye bwe bityo kakati nti terinaawo balina okuwaawo ebibonerezo obutonotono bwe butyo nga bumaze okubeera nga bamaze okuteebereza nti ono omusirikale yakuba munne ejjinja, ono omusirikale yakwata mu mubazi omukulu bwe bityo kati ne bamusalira omusango mu ngeri efaanaganako bwetyo. So si misango giri gy'amaanyi era ne omulamuzi Justice Percy Knight Tuhayise ono naye agambye nti abadde si mwangu nnyo kubanga ate ye agambye nti emisango gyonna kwegamba nga tegiyise wa Director of Public Prosecution DPP kitegeeza nti tewalina kubaawo kulamula kwonna kugenda mu maaso nti singa DPP abatatunudde mu musango ogwo gugamba kirwaki kati nga balaba ebyabeesige yatuuka n'obyegaana Abodo yagamba bannange mundeke nsigale mu layini yange mundeke save my job kakati onnange era yategeezeza n'agamba nti kooti eno terina na qualifications kwegamba kusobola muntu kugarantinga oba kubeera sure nti butuufu esobola okuwa fair trials nti basobola okulola kiba kitegeeza nti bonna bwe mulaba abo ba Freeman Mugabe n'oyo gwe yaddira mu bigere musajja watu Guti ye yatukakasa onaga nti Museveni ye mulamuzi kakati Museveni ng'o omulamuzi omukulu mu kooti eyo na bano baawa Freeman ne Guti bonna tekuli ali qualified gusobola tokubye nnyo kakati munnange ate ye omulamuzi bamugemereire yakakasiza n'agamba General Court Martial eno terina nakakwate kugeti si kooti gy'oyinza okwesiga terina essential features such as independence and impartiality. Mu kooti eno teriyo bwetwaze era n'obwerufu tebuliiyo era n'omulamuzi omulala Justice Musoke n'ayongerezaako n'agamba nti kooti eno esukka bwe yandikomye tukimanyi bulungi nnyo inakwasaganya misango gya mpisa busibufu bwa mpisa mu magye naye yeetumiikiriza n'esukka bwe yandikoze eki bwe yandikomye munnange era ng'ensala ye eraga nti tesaanidde kubeera nga ewozesa abantu aba bulijjo kaakati munnange era kooti mu kwongera okubeera nga etema ebiwawaatiro ebya kooti eno General Court Martial abasajja ne boogera nga boogeza obuyinza bw'amaanyi nnyo bakolera ku oda y'amagye era nga bagumu nnyo babagambye nti ne ba members aba UPDF ndoli mujaasi wa UPDF kooti eno erina kukozesa just ku disciplinary offenses zokka busibufu bwa mpisa nga bwe nkutegeezezza nti ofisa gundi akute mu nva zaaki oba yakwanya omu ofisa gundi bwe bityo ofisa gundi yakoze bw'ati yanyoomodde mukama we yazze takubye kikalu ebyo naye bwe kijja kukubeera nti kati ofisa yakoze bw'ati yasse omuntu yakoze ati balina genda bwa DPP n'ababuulira kyekyo okukola nti mugende kati ate kitegeeza nti kooti ensukkulumu ng'era kooti efuga zonna muganda wange
ensonga ezo zirina okuba nga zigikwatako. Kale munnange nga batutegeeza nti newankubadde nga kooti yo kasita ekizuula kooti masho tyaguno omusango gwetaaga okusiba, omuntu yeetaaga okusiba, gulimu ebyokusiba, kiba kitegeeza nti balina kugenda bwa DPP kati olwo DPP ababuulire ki ekyokukola, so si kubeera awo bo musibe emyezi 9. Kakati ate n'ejenerero kirwa kiwanuka ono munnange nga ali ku mulimu, ali mu kaddu, alina okubeera ng'akola omulimu gwa mukama we. Kati munne bamutadde mu position enzibu ennyo, era kyabadde alina okwogera agambye nti General Court Martial nti obuyinza bwayo ku ba civilians nti bwandibaddewo, nti bo kugamba kye babadde batunuulidde ennyo bo nga bo mayi beekwasanya ekigambo security. Mbukati General Court Martial okubeera nga eyingira mu nsonga z'okuwozesa ba civilians n'okubasalira emisango lwa nsonga ya security, national security. Eggwanga bwe balitadde ku bunkenke, ffe bannansi tetulina buzibu, tweyira miwogo gyaffe na mimmonde na kwagala nkyukakyuka. Naye kakati tugamba national security. Bagambako, ntera okubagamba mu mboozi zange eziyise emabega eyo, nti wano bwe bagamba nti security kitegeeza ntebe ya Museveni. Kati bagamba national security, mbu security y'eggwanga, kitegeeza obutanyegenya ntebe ya Museveni. Y'ensonga lwaki okiraba nti abo bonna ba civilians abagezaako kuba ne tendencies ezo nti oba kati oli ajje yeekalakaase nti olw'okuba obuli bw'enguzi oba ki, bajja mutwala mu General Court Martial. Museveni ye mulamuzi, kubanga alina okubabonereza abo bonna bageza kugira ntebe yange y'ensonga. Era bagamba national security, bategeeza ntebe ya Museveni nga bwe Muhoozi bw'ayogera ku Jesus, abategeeza kitaawe nti Jesus yaŋŋambye, abagamba taata yaŋŋambye nti mpoozingemu, ye gw'ayita Jesus. Kakati munnange abalamuzi nga bamaze okuwulira ekigambo ebigambo ebitonotono ebivuddemu ate n'ejenero Kirwa Kiwanuka musajja wattu nti ati munnange ebyo tubikola General Court Martial okubeera nga ekwasaganya ensonga ezo for national security reasons. Munnange abalamuzi mu kuwulira bonna ne banyeenya emitwe bati ne bamugamba tewaliiwo munnange musingi mu argument yo bateri mu ggumba. Teri mugumba argument yo kikyotegeeza kwegamba olinga agamba tera kuba military government ate nga ffe twagala civilian government. Kitwagala. Kakati munnange dolo abaddewo nnyo era wano wanfunidde omukisa okwogera ku nsonga ezimu naddala criticisms ezibadde ezolekezebwa eri essiga eddamuzi, kubanga essiga eddamuzi libadde bukyokye. Ennaku zino abantu bonna tebakyalina bwesige mu essiga eddamuzi, era ku mulembe gwa Isaka Ssemakadde tusobodde okubeera nga tuyita mu bintu bingi nnyo ebyongedde okubeera nga byanika essiga eddamuzi. Tetwali bitegedde, twali tubimanyi, naye nga muganda wange waliwo abantu abatuula ku nsonga bati bwe bali ku kimu save my job. Munnange era yagambye nti emisango naddala egirimu ebyobufuzi abantu babadde bagamba nti gavumenti essiga eddamuzi awo ligendawo kitono nti lyabavaamu. Naye wano mu kwewolereza agambye nti bwe muba mulina ekibalo ng'ekibalo kyammwe mwayise nakyo nti mujja kukiraba nti gino gibadde myezi 8 gyokka, so si myaka 4. Era wano wasinzidde okusambajja ebadde byogerebwa nti okulamula mu musango guno mbu kukeereezeddwa mbu gibadde emyezi 8 si myaka 8, myaka 4 nga bwe babadde boogera gibadde myezi 8. Ate munaye tugambe ki? Kubanga already ensala ya kkooti ebadde maze okukyamula abantu, tebalina budde nnyo bukuwakanya. Era wano wasinzidde okubeera ng'awolereza essiga eddamuzi ng'agamba nti essiga eddamuzi liri independent, lyetwala lyokka, lyesalirawo, tewaliiwo alisalirawo. Era n'abagamba kwegamba agezaako afunye omukisa ogwogera kuba abantu babadde basobola okubeera nga bamuwuliriza, bonna babadde attentive mu kaseera ako, nti okuvuma n'okulumbagana ba judicial officers si engeri gye tusobola okubeera nga munnange
tukwasaganyamu ensonga oba okugonjoola. Era n'agamba nti criticisms oba okuwabula kwandibadde n'ekigendererwa ekyokubeera nti nno kugonjoola ensobi eziri mu system, so si ate munnange kwandamayininga oba kwegamba kuleetera abantu kubeera nga tebeesiga institution eyesiga eddamuzi. Naye munnange naffe bitusuukako mutusobera mutunula butuzi ne musirika abantu bakole ki? Kyovudde olaba nga amaloboozi gakola ki? Era singa amaloboozi gabadde nze nsuubira okuba nga si mawanvuko n'ensala eno teyalikoze eki n'okutuusa kati singa tebannasala, kubanga oba oli awo okukwatibwa Dr. Kizza Besigye kuleeseewo ebbugumu. Kakati munnange ti ensala eno eya kkooti esuubira okuba nga egenda kuba ne far reaching implications, kitegeeza wagenda kubaawo munnange kwegamba enkyukakyuka oba n'enkyukakyuka mu kulowooza ne mu kukola ezigenda okuba nga zikolebwa mu General Court Martial mu kusalawo kwayo. Naddala gavumenti erina okubeera nga undertaking necessary reforms esobola okwalayininga ne military justice system, era nga bakola kye bayita constitutional revisions. Balina okudda mu constitution bakakase nti ddala provisions eziri mu constitution zitambulira wamu n'ebyo kooti byesaze nga bwesazeewo Supreme Court. Kati bano ne bava mu kwefumbafumba ne baddayo ne batereeza ebintu ebyo. Naye newankubadde nga ekyo kiri bwe kityo kitegeeza tusigadde kulaba bulabi nti kati gavumenti en'ekikola etya. Museveni agenda kirowooza tanakuga nti yayisedde omusajja we Ofuna Opondo ne babigaayagaayamu, era wabaddewo obwonkeke bunene nnyo. Museveni alina Ofuna Opondo mpaka tiyaliwo ndowooza oba oli awo asobola okulaba ebintu mu ngeri ndowooza esobola oba batambula emirundi baani bonna baavaawo abo. Kati ndowooza Ofuna Opondo yaliwo essaawa eno, kubanga jjukira gye buvuddeko yasooka n'awagira. Ne kati kkooti esazeewo bw'eti ndowooza badde baalingizaayo dda nti wange bwe tuteesateesaamu juri bweteesateesaamu muganda wange njagala okubabuulira kino kikwatagana kitiibwa kya bulamuzi oba tunaabakwatira ewalala nabo omusango guli gye guli ogwakalulu ogwo gwo kale tunaakola ki? Tunaagira. Kakati munnange bino tebiggwedde bwe bityo, bibaddemu ne Supreme Court okubeera nga ate erina okusasuza oluuyi luli olwa gavumenti ssente bano ze bakoze eki ze basaasaanyizza. Tetumanyi oba ddala banaazisasula kubanga awo. Kakati ojjukira nti DPP Francis Abodo gye buvuddeko yategeeza Paalamenti nti ofiisi ye eraakinga mandate obuyinza okukwasaganya emisango egyo egiva mu Court Martial, era nga agamba nti waliwo ebitatuukiridde oba mu constitution kuba buli omu yeekwasa buwaayiro. Akawaayiro nga bemulaba alina looya waabwe we bamuyitaani omusajja kwegamba bamuliita ye alina kujja kuwakanya buli kimu, alinga atali muntu. By the way omusajja oyo kwegamba nyinza okugamba nti oba zino humanoid robots zino ziringa abantu nga ye bamuseeti bamuprograminga bwe batyo. Olumu nze nenoolera nti oba bawooza na roboti nti ono awolereza gavumenti ayinza okuba nga roboti naye nga bagiseetinga batyo. Kakati omukyalo ono yatutegeeza natugamba bannange keesi ezezeze mu Court Martial siyinza kubako kyenzikolirako nti azitunuulidde n'obwegendereza naye n'asalawo n'aba nga alina kusigala mu layini ye ng'ategeeza abuulira ba MOP. Tebannange mundeke akalimu kange nkyakaagala. Okwogera bw'atyo kyongera okulaga era okukkaatiriza kkooti enkulu kyeyogedde mu kwogera bw'atyo nti munnange ayagala sigala mu layini ye, era walina okubaawo booli awo ebituukirizibwa mu constitution nti waliwo obuwaayiro booli awo bumukugira bali bwe beekwasa ne kkooti enkulu bwetyo bwegambye. Kkooti enkulu bwetyo bwegambye era kitegeeza nti gavumenti erina okuddayo, yo gavumenti ye neddayo kubanga jjukira nti
waliwo abatutegeeza nti bo bali waggulu w'amateeka bagamba rule of law wano tekola kitekola. Bagamba bannakenya nti rule of tekola era mujja kiraba very soon. Bannakenya batandika okubeera nga bakiraba kubanga kati emirambo nga gigwa e Kenya. Kakati buno buwanguzi eri ba human rights advocates ababadde nga bamaze ebbanga nga bakyalenjinga nga bawakanya okuwozesa ba civilians abantu ababulijjo mu kooti ez'amagye. Gavumenti kitegeeza tulindiridde kikyegenda okusalawo egenda kupushinga for legal amendments okusobola okubeera nga bali instatinga some of the military courts power. Bayinza okugenda ne bagamba nti nedda katukwatemu wano tugire tuti kubanga bo okukwata mu constitution ekyo kya bulijjo. Kaakati awo ekyo muganda wange tuliririra statement ya General Museveni essaawa yonna tugenda kuba tugifuna butereevu. Ate kulwa wano ku Uganda atulagira tujja kuba munaye tukubuulira tubikutuusaako nga bwe biri.